Endongo y'ebinyanya weewaawo. Weewaawo. Suna Beni weewaawo. Weewaawo. Oli otya? Ye tuli. Banange muli mutyeyo. Tuli bulungi. Akantu katwegezezzaamu n'enganyi n'okubira abeeka bonna. Tokkiriza akantu okwegezaamu nga wendi. Neŋŋamba suuno no. Kino wakikolerera olina abanywanyiwo nga kakwegezaamu katya. Kitujja kukkiriza. Neeyanziza kubanga leero nno kata kanzite. Neŋŋate kati omukulu bw'atazze kuba wadde bizemu. Anti gy'oza nsindikidde live gye muliko neŋŋaabana. Mugambye ono si ye guest gwe tulina olwaleero. Nga ndi eri nkajjadde. So oli bulungi? I'm fine. Tuludde okweraba. Bannange. Obudde buwanvu. Tuludde. Akaseera keetoolodde. Kawanvu. Naye ng'oli munywanyi. Ebitagambika. Ebitagambika kyaleetako obuzibu gy'obuddekaawo. Owaŋŋamba ki? Waliwo abaali bagamba nga munywanyi. Tekyalina buzibu. Just omukulu yalaga oleetamu embeera omukulu omulala. Kigambo kati okolagana yammwe eyo embeera eriki? Enki? Gwe n'ono mweyita mutya? Munywanyi sikyo. Munywanyi abeera mukwano gwe muli ba mikwano? Tewaliwo nante zino kumikisinga akawunga n'omulawo? Lowoozamu tekisoboka mayi musajja wattu. Naye nga nakyo tekirina buzibu ne bwe kiba. Lwaki lwaki era bw'oba nga osobola okunkubira ekikopo nkubira ekikopo okwano nina mu 5 ebyo bikwase Jose nkubira ekikopo. Olaba just kayina gye baatugobamu. Tebalina gwe bagenda kugoba gwe eri bizinensi endala giveeku neno bizinensi endala gitugenda otandika. Gavumenti nkadde werabidde gavumenti. Katonda wono omusajja mutya oba kati gwe nkutegedde ontegeera nnyo. Katonda wa Suna Beni asaana kutiibwa. Mutya nodda wali no Suna bwakukoowa aga Katonda mukubirako kasimu alinga nga alina essimu yagawawayi negative gwe togenda kwoyebwa. Abasajja bakoowa abaani bafalaawo. Nze nina omulwanyi wange bamuyita mukyala Kayondo. Oyo maama wange oyo yambeererawo mu bulamu ne mukuvaawo. Wonna wonna ensonga etuukawo yona we mutumira ne mugamba maama nti wangi waliwo embeera bweti yingirawo. Bagenda kuyita omulogo. Twogera ku muntu kati Mungu bwe yayita eyawummula. Kati omutumawo omuntu eyawummula. Mutuma nze njogera naye. Ekisugwe. Mutereevu nnyo. Nina emirimu gye namutuma ng'ensi yonna neewulira mu lumbe. Ne mugamba mukyala Kayondo nkwasaganyiza guno na guno. Mu wiiki egi yali amaze okugumegga nga gugudde wali. Mugamba njagala onswaliza abalabe obaanike bati bawemuke banyookeko enswera naazi banyoosaako. Abalala bawaŋŋanguka bali eyo mu nsiko ensi yonna ebanoonya. Yenze Suna Beni. Ate kineewuunyisa okimanyi obayo n'okola ne ka vidiyo ng'era oli mu kwogera erinnya ly'omusajja nga nnyina ayina. Ze sisaaga tatya denja nga nnyina ayina bulungi nnyo wonna we njagalira mwogerako nga bwendabye. Ate kati kiki ntyaki mbuntyaki mbunjogera ki munange ekisooka bizinensi y'omuntu erinnya lye lyali bizinensi kati era kati byaggwawo agenda kuddamu atya ng'atandika atya kati oluvannyuma lw'okuva mu kuwaŋŋanguka kati akomyewo ng'agenda kutandikira ku ki. Abantu tebeebaka munaayo yinza okuva mu kubuwanganguka nga bw'ogambye n'akomawo ebyo n'addamu n'azimba. Mpozi ng'akomyewo nga musawo Muganda n'adda nga jjajja galaba ne tugendayo ewuwe n'atusawula naye ekitali ekyo tasobola kudda mu byattaka eyo yonna giyiwa. Kyokka yalina properties yalina ttaka yalina n'amayumba ndowooza oba yagayina yalina properties so ebiri mu property byonna bwe bityo naye ng'ekyo kyonna kiyiwa ne mmala. Wayita mukyala Kayondo. Namuyita mukyala Kayondo n'alulwana. Yasooka n'akulwanira ebyasooka. Tugamba bannaaye ekyo kyo. Naye kyobala bulina ku nkugamba nze Katonda wakati awo mundeke sigale mu mirembe gyange. Kati osobola otya muyita n'andeeta. Nja mutuma. Ate batongamba nkulwana ate nga tulina mukyala Kayondo. Yababimala naawe. Kankuleka sijja kubonyabonya ngenda kukutumira nnyabo. Mugabe maama. Sijja kwereeta. Ogenda bbeera mu kironga weebase ogenda okutuuka ng'oyira omuntu weebase. Mukyala Kayondo mutembyetembye. Alyoka akutembyetembye. Bambi muleke. Mali awo nkajjadde. Gakusegereka. Kenayi. Baba bagamba niyo yakonkona. Bagamba batya mu luzungu ja kwogera luzungu. Who's that one knocking? Okay. Now we need success. You can't pay for agula. They want that.
baliyo kati ffe ng'abasajja ab'obuwangwa n'ennono tulina bajjajjaffe abakolerawo kati nze nina jjajja Kayizi ne jjajja Ddungu nze wabawo olwembeerawo nga sibirinako jjajja Ddungu nanjigira nga sibirinako naye mu kutuufu jjajja Ddungu jagendayo mufukaamire mugaye jjajja njagala onjigire ka wini success okatembyetembye nga bakunoonya oba kanakusanga mu kinyanya ku stage waliwo ebintu byolabanga bikusesa ng'olaba wini atula interview ku interview ankaabira atula interview ku interview nga nkaabira nadda bambi tukireke enkwegezi kubatawo wetuli ne bana nyinza okukajjala naye kati olaba tewetaaga ebyo byonna nja kujja kuba kati abantu baleke bamule mirembe nja kwereeta n'omukazi mukozesezza emirimu mingi nnyo kati mukanjikole budde time gye simanyi oba budde ki naye time ejja kutuuka soono n'ekirala musaasirenga ku bantu abaafiirwako abaamulekwa kati nze ennaku yange yokka emmala neekubidde mmaze kitegeeza nti nno ebisigadde mu nyanguyize lwaki omuto kwatibwa ekisa mulekwa toga nti omwana oyo talina nnyina bambi kataata naye nodda ku mulekwa n'omutembyatembya n'ontambuza ebisiriko yabukakirira esimu ya mulekwa bagano gikwata omulala wayogera ebigambo 10 mulekwa ayogera ebigambo omulala wayogera ebigambo talina mama talina taata oba mulekwa munkubyekubye kakati noonya anaafuuka maama noonya anaafuuka maama muzala kana ka chocolate naye neyinza okukulabira bambi ne wini kikole nga atategedde I know gezesa wefuule nga agudde eddalu lwaki mba netawo eddalu oli musatoli musajja ate otya kati gezesa wini kati nze mbuuza omusajja omulengere alabika bulungi mwana muto ayinamu kulinnya mukozi ayinamu ku ssente n'akasente kyogereko ekyakasente kiremereko nnyo atambudde amawanga ensemumanyi legend abantu bangi batumira obbanga ye ani atandyagadde bana musajja nga Ssuuna ng'ayina byonna nange sinnaba kugaana but naye okyalinze kadde abonna bakuwuddisa baveeko dde ku mwana ojja genda okudda mu kadde nga bamututte wini okyalinze kadde bambi tokola bintu ebyo togaana toddayo eri ogwe twaganye toyitamu wini okyalinze kadde nkutembyetembye anedda taata otiisa banayenze agende ewamukadde ayogere naye tagenda nja kujja kulipootinga ewa nnyabo nekimanyi bamulekwa bonna nze simanyi muntu gwengamba pasita bwe yatugamba oba naye bamulekwa tembabonyaabonya mulekwa kyagala kyomuwa lwaki mulowooza mulekwa musobola okuba special nnyo bwe mutyo banaffe bwe nawulirako ekintu ate kyogera ku bantu nga baneeno abamulekwa babeera mbu yafiirwa mama yafiirwa taata mbu ate omuntu wati abeera hadigayi nnyo aba teyeeguya mbu buli kye yali atya okusinkana mu nsakisinkanye so bwe mba muli mena niweeraga nga akutale teyeeguya biki kitegeera kati nze wano ndaba kati nze ebintu ebintiisatiisa kati byakendeera ebintu ebintiisatiisa butereevu nze olunaku lwe natunulako mu ntaana ya nnyabo nga ndaba bamubulizaako ekibaati ekisembayo bwe namanyira nti kakati buli kimu nti I've seen it all manya nti kati byonna byennambirabye kati ndaba challenges ezigenda ne zijja ne ngamba laba nno n'osooka olaba oli nga tuddeko n'agenda akawagulako eggambo n'agamba nti kati onalowooza kino kigenda kuntiisa kwenkanawo okusinga bwe naviirwako nnyabo nze ovanga ku nfa y'omuntu eri awo nga tomujjanjabe nako kati nze nayogera ne maama ku ssaawa nali nva na wano kyanja wano nga nva kukola na kasuku kati nze buli we nabeeranga nga ndi mu jjaamu ngaawo nga ekinzijira kubira maama kubanga yampisayisanga mu jjaamu nga mukubira nange nkikola sagala vuga nga soogera so nkubira nnyo mama wange nga nvuga nange awo maama we yanfuliranga era nga ngamba kati gwolabika ovuga gwe gwonvugisa eŋŋendo zo ne mugamba nti era ye nemuteeka mula oli tukuba emboozi kati bwe natuuka kubukedde ne mugamba nti owaaye nti gyebigomesi by'oku ssimu yange n'agamba era mmaze kukutuusa kati ne ŋŋenda ku ssaawa 11 nenkola ne bankubira essimu ku ssaawa 12 ne baŋŋamba mbu maama wa agudde wansi
so nengeri gyonyumya ku maama wo ondeetera okuwulira nti oleeta buli muntu okuwulira nti ba yandyetaaze okumiitinga ku maama wo onyumyako ng'omuntu yali joli obulungi ayagala afaayo. So I can only imagine bwe kiwulikika nga takyali mbulamu. Nebe yatwalangayo I think abaana because twalinga kubukedde eyo nga buli suuna abantu batutekeewa maama we babayo bawana maama we. So mukama mumuze kisana ate mwebyo ebiseera byennyini ate lwaziika maama era walina okavuyo kangi tebyakulowooza naye kali bamasinga obaddewo bino byo n'obiraba maani bino byendi mu kuyitamu okitegeera kandi byonna byagenda era okubaawo ebintu ku bimu ebyasinga n'okutwala maama bityo era nabyo byonna byalimu ekyo oba omanya nti nno obweraliikirivu bwamubeeranga nnyo ku mutima buli kaseera nga kubira essimu naga mwana wange ebintu byo nga binkubye entunnunsi birigwa mu mbeera efaanaganako bwetu kati nze nabeerangawo nnyo nga mpuliriza nnyo ebigambo bye nga ne bwoyogerako bwogezi naye ekigambo kimu owulira nga kikukakkanyiza era nze ye muntu yekka gwe nali nkwatibwako ensonyi ne wagenda kundaba nga amaze okugenda ne mmanya nti kati nzigwesezaawo neŋŋamba nti kati kanzijeyo kale endala ze batandabangako ne ŋŋenda nsitula olutalo okukuula amalungi ne ŋŋamba kati katulabe olutalo olwa yeeyita omugagga nange nendusitula wiiki emu n'ekitundu nali maze okuluggala nga bakulu amasimu bagakubi nga buli mbuzeze ku nkondo yaayo agiketi ye yankubira naŋŋamba nkwegayidde njagala tumale ebintu bino oyagala ki neŋŋamba njagala nga ndi ku kyapa kyange bwagu nga bwe nakikolerera era n'abirwanako paka bwe byaggwa naye nga nali sikyalina gwe ntiiririra nze buli mbeera yonna yabangawo n'okuba nti no banzijonkeranga ne boogera ebigambo ebifaanagana bitya nze nga nsirisi nasirikanga ngamba nti kati maama wange anaawulira atya bino naye natuuka nendaba nga nzigwesezaawo kati nsigadde mu nsi bw'omu nina kulwana nga nze ne ŋŋamba kati buli omu katokose kyasobola ne ntokosa n'abawagizi ne bannyambako. At one point olowooza mbuno bino ebintu byoyo omusajja w'ettaka lyo one point olowooza no bigenda kukuddiro batandika okubeera bakunenya mbugwe ekyo kakati famire eno erimu etulwakubasuuna because at times munaye muntu atyamu famire ng'eriwa nti eyeje kubanga kati naawe oyo yera agikwatiridde wekitegedde ndi mukogera kati abakazi be abasaidi ye mu mbeera gye banaabeeramu musabira ave mu exile gyali nga nabo babakwanye babazaddemu n'abaana. Wanyigo kutuka kwekyo siina kalungi ke mwagaliza buli yali mu kakundi k'okuntulugunya kuba ndikyogera n'ekisimbako amannyo ne bwe ndibambulira mu ttaka ngamba gamba kigambo nti naakakavuyo ke kaavaako okutwala nnyabo era ndikyogera ne bwe ndibaawo ekyo sirikimenyawo ne bwe balituula obutebe ne badda ku kano ne badda ku kali ekyo kyo ndikyogera nga nkiddiŋŋana nga bwe nakyogera ewa Shalom era bwe ndikiddamu emirembe n'emirembe amiina bonna abaali mu kakundi ako siiri basonyiwa ne bwe eriba nkoko gye balunze ndigiboola yenze Suuna Ben mbadde mmanyi nti okuba nti yatuuka ku bye yatuukako maybe katwafuna ku buweerero n'owuliranga nti no mami afunye justice naye naafuna mukama bwe waayo ekisingako kisobola omutuuka kera bwe kijja okyaniriza bw'olabanga ngenda kusonyiwa abantu abo ku Mande ntwala ku Sande nkiddamu sitamidde sinywa nguuli mukama olabanga ngenda kusonyiwa abantu abo ku Mande ntwala ku Sande mwagaliza buli kimu kimutuukeko akirabo ategeere ensi eno ntino tebagisinikirako mannyo abantu b'abandi baakaabiza oyo musajja Kamoga naye aboneeboneka akitegeere gyali mu ttale eyo ategeere nti ensi tekungulwa tubeerako mbeere akowa yagiviira. Abantu baavaayo olowooza lwakyali ku gundi abamutwala mu ekizayiro sinze wabula bamala kulaba bagamba nti ne kano kamunyenyeza katatolofi ne bo ne balyoka bavaayo abeereyo embizi z'omunsiko zimuluma amabina Kamoga. famire yakutuukirirako abakyala be oba abaana be oba bamukwatako oba bekinga bakutuukira nga gamunaye bali tusaba sizinga fire babeerangawo nga nkolako effujjo nga bali eri baseka balya biceppere nga nkolako effujjo bo bali eri baseka abakyala be bali mu kulya biceppere alina akakazi akabeerawo ku ofiisi simanyi ke kanajjemba bwe batuyo bakwatagana ne balyoka bafeera obuganda bonna ne babuwunzika kati
basirika bonna nga babeerawo baseka busesi. Katonda amala kunnyamba nanziriramu n'abawagizi abo abantu boolaba abo ku social media be basitula olutalo olwamutuusa ku kisenge n'agaana akasajja kano kankeyambulule. So nabyo tolabanga biri mu kutwalira mu famire yo muli omwana we ebiriki byonna byoba oyogera tolanga biyinza okuba bi-affectinga omwana family fighting for the same boy okubanga alwanirira emaali yagifune ate omwana we oba abaana be baba bagenda gisanyukiramu oluvannyuma. At times ndabanga bitaprotecting oyo omwana bwensuubira at times bwensuubira anyway simanyi eyo kyakyogerako. Aliwo anko kazibu kapa ekigambo kyeyayogera muno mwayogera ebigambo bye birungi agamba nti nno abakyala abali eyo wegendereza nga nnyo ng'okola ebikolobero ku musajja kubanga ebiseera ebisinga wandyesanga n'anyumyanga naawe. Obeeranga mwegendereza ng'okola effujjo ku musajja wandyesanga nga takyayiggwa wekka wabula n'enkoko gy'olunze n'agikyawa. Ekyo kintwala ku kinene ekibuuzo. Sona omwana oyo oli mu bulamu bwe like osindika obuyambi olabirira omuwuliza okola ki oba eyo family chapter ndala wagiwummuza wali kati oli bibyo. Mukama bw'olabanga ngenda kusonyiwa abantu awo ku Monday ntwala ku Sunday. Okay, ku mukazi nkitegera but twogera ku mwana kosana kyamanyi. Omanyi tusoba nga towuliza muntu aba ali awo mitwala 35 gavudde wa Ssuuna omwezi nga guddeko. Toyagala amanyi oba azifunye ogomanye namba ereeta mannya Josephine Nakate and that's it. Kale tuve ku mboozi eyo tudde ku ndala. Okay. Kale tuve ku mboozi eyo tudde ku ndala. Eyo tuveeyo. You happy? Oli musanyufu? Na buli kimu kyonna ekyava mu kulonda azina ekyava mu ebyo ebintu byonna. Nze ndi musanyufu. Regrettinga tewejjusa. Nze ndi musanyufu olw'okuba nti nno ndi musanyufu mu ntuuyo zange ze natuuyanira naye ekyo tekijjaawo mbu nsobola okwerabira ate struggle gye nayisibwamu akamanyiiro bifaanaganako bwebisobola byerabira. Wayigamu ki mu situation eyo yonna? Nayigamu obuteesiga abantu, obuteesembereza abantu, weesige ggwe kennyini ggwe manya nti nno ggwe omuntu ow'amazima yekka mu nsi abalala bonna booliraanye si balungi. Era nze nayiga kwesiga nze nkitwala mu society wennawemba nti nze nze byonna mu byonna. Kuba maama ate kati yagenda wali weesiga okusinga. Naye abantu betuliraanye abantu betugamba ebyaffe abantu abatuliraanye n'abatwekulukunyako oli akwekulukunyako ng'aba alina kyakubalako. Sona olina best friend? Yes mwina. Ani oyo? Mbazira Tony. Lwaki olowooza ye best friend? Kyeki mu qualifying sobeera best friend? Tutambudde nnyo naye okuviira ddala emabega nga tujja tuyita mu bisiituko bingi tukyankabana ku makiika kawungezi ne mutereera ne musootinga ebintu byammwe kati ate nga nembaziira twasisinkana nga embeera etugatta nnyingi. Twasisinkana nembaziira oyo nga tukulidde mu background enzibu nga ffenna tuli mu kaliyoki nga twakamala senior 6 kati nga tuli mu gundi mu bbanga awo tugenda okwesanga nga goolo zaffe ze tugoba nga zifaanagana era nga twagala nnyo rediyo kati nga tutuulaawo olwava nga mu kaliyoki nga tutuula ebbali awo nga tutandika okunyuma ebibozibozi byaffe ebya rediyo awo nga twefuula kakati gwe gundi kakati gwe abe mukiibi kati gwereezaamu nze Patrico kati nga tuddaawo ne twegetageta bwe bityo paka Mukama bwe yatuyamba ne tufuna akalediyo ke twakolako awo bakayita rediyo Equator Masaka awo. Basooka kutwala nze nasooka okugendayo oluvannyuma nembaziira ayita akaseera Katonda naye najja n'atwegattako ne tutambula kati engeri gye twali twava ffenna mu kaliyoki Katonda atuyambe tusinkanye ffenna mu rediyo buli rediyo yatutwala gye twavangako baatutwalanga babiri kati batujja ku rediyo Equator ne batwala ku rediyo Buddu era babiri. Mbazira ogenda ku Equator gwe yamuconnectinga nga gwe mukwano gwe rediyo yali aliyo oba bamuzuula nga bo talent tebagireeta tebagenzeeyo leeta nga terode mukwano gwe baleese. Mbaziira kati obuzibu omuntu bw'ofuna ng'oyingira ku mulimo nga toyinawo ovudde we bakuwulidde yoleka ebeera y'amaanyi nnyo obeera olina okukakasa kati obuzibu Mbaziira bwe yalina bwali bw'amaanyi ng'era nange embeerayo nempulya ennaku nenga kale mukwano gwange wakabi naye abantu balabe tebakimanyi
nga ne bwogezagezaako okubanga akiraga nga era oli tayagala akirabe ine oli ennaku neŋŋamba ine olunaku luli kyabana abantu ne balaba mukwano gwange ono nti wakabi nga nze bwe tubeera eyo ebbali eyo nga twewulumulamulamu onoowulira nga alina ttaaki ya leediyo ennyini naye nga bwojja eno noba nga akyogerako ng'enkokola zaaka first of all nga batulabanga abaana ba kaliyoki kubanga era twali tukola kaliyoki kati ng'otunuulira omwana wa kaliyoki agenda kukola kikumpewo ate ebiseera ebyo nga omuntu wa leediyo mu pulizenta omuweereza w'okumpewo ng'ayogerwako oyogere kino omuweereza w'oku leediyo walingawo abaana ab'obuwala awo waliwo Saala Makula Rona nga babeera banyirira bati simanyi Olive Marie ng'abaana beeyagalira ku leediyo eri kati nga okubaganyamu akafaananyi mbu naawe ove mu kaliyoki mbu otuule ku katebe Saala Makula kaavaako gundi ng'olabira ddala nga kizibu ddala era nze olwampa omulimu ku leediyo Ikweta nenva mu kaliyoki wadde nga kaliyoki ye yali ambeezaawo ne ŋŋamba kaneerumye ndabye ennaku Mukama Katonda alingabirira nga bw'aba alabi era nenva mu kaliyoki ekyannyamba nina akalimo ke nali nfunye ku highway takeaway nga nakamala senior 6 ku highway takeaway nakolerangawo kaliyoki kati bwe namala senior 6 ne mbasabawo akalimo ne bakampa nga mbeera eyo mu kiyungu bampa lwakunjagala n'omulimu omutuufu gwe nali nkola kwayiwe ogumbuuza olwayo nange sigumanyi ninabeeranga mu kiyungu nga neetala batuma kano gwe batuma kaligira kubeerawo kubasesa kwogeza ba muzeeyi wakati nze nagenda ne nkwata amaloboozi g'abakama baffe awo bonna awo kati nga nsobola okujja ne ngenda njogeza muzeeyi awo ebyo genda babaluka ne baseka kati nga nze embeera yange gyenkola gyembeeramu awo Mukama Katonda n'agenda wa vibe abagagga kituufu so kati Mukama Katonda annyamba nze ngenda ku Ikweta naye nenwana nempulyange ennaku enzita naye Mukama Katonda nga bw'ateerabira baddube najjukira mbaziira okgenda okugubira ku leediyo Ikweta yajjanga nga mukwano gwange era nga bamumanyi nga mukwano gwa Suuna kati ngajjaawo nanindako ne mmala okukola ne twekwata ku mukono ne tutambuza ebigere mpaka mugundi mu tawuni e Masaka kubanga waliwo akatemerero okuva ku leediyo Ikweta we yali mpaka mu tawuni e Masaka naye nga tutambuza ebigere nga tugenda tugira nga baŋŋamba nzize nkuwulirizaako kati olaba wano wogambidde bwoti kati ate nze mbakuba nze naalikoze bwe nti naye gomanye ennaku eyo gy'oba olya ku mutima mukwano gwo ye gyali naye ng'owulira mulina bye mwandibadde mugatta olina wogenze n'ogamba bwoti kati ate singa mbaddewo nze ate nze nalikoze bweti ukagezeeko enkyolabe olunaku ne lukya nga abasajja bano bawadde embaziira nga tukola ku ffenna naye baziira waliwo omwami bamuyita Dickson Sseŋŋonzi Mukama Katonda yamutwala Dickson oyo nze yanzija mu kaliyoki n'antwala ku leediyo yansanga ndi mukola stand up comedy ebyo tuli ku stage twogerayogera agagamba agasesa Dickson nampita naŋŋamba nti nno ebyo ebintu bibadde yogera ku stage ebyo biraba nti binyumira ku leediyo Kamala osobola okukola ku leediyo ne mugamba naye nga njagala nga mpulira ekintu olya ekirooto kyange ate akikubyewo bukubi nga ndaba sisituragolinze nga ndaba akigunzewo bugunzi ne mugamba nedda naŋŋamba nti ebyo bibadde yogera ebyo byebintu binyine ebinyumisa leediyo tugende gwe nkutwale nkusabire Dickson nga ansabira omulimu nga nfuna bwe ntyo kaakati Dickson oyo y'omu mbaziira ng'agenda amugamba nti nno mbu njagala onkyazengako mu ka sports k'olw'omukaaga Dickson alina sports gwe yakolanga ku lw'omukaaga nga wasaawa nnamba oba yavanga 5 mpaka 6 buli lwa 6 kati nga Dickson nakkiriza n'akyaza nga mbaziira ng'agenda ku gundi eyo mu internet cafe eyo n'asakinga ebintu ebyemizannyo najja nabyo ng'ali well equipped najja kati Dickson ng'amwanjula awo ng'amuwaamu awo nga mbaziira agera asano kakati yagize nga mbaziira ayogera agantu sigategeera nze omanyiza ebyemizannyo sibitegeererako ddala kyokka teyalaga mbu ali nnyo ku mupiira era ebintu bye tutakwatagana na mbaziira nga ye akwata eno nze nkwata eno yensonga ekwatagana n'ebyemizannyo timbaziira amanyinya ebyemizannyo nze sibimanyiddeeko ddala
You don't support toina team jo supporting. Nina team je supporting ne bankwata bukwasi. Ani ajikaka timu che. Mavumba nti gwe kiwaje ojja kuwagira maniyu. Oyinayo bobo manyi mu maniyu. No manyiri nya. Manyi Ferguson ekamu. Ya kyaliyo mu Ferguson. Simanyi oba kyaliyo oba erinnya eryedda. Naye ng'alabika oba mpulira bagamba mbuya oba yali mutendesi. Naye ndabye sirina kyemanyi ku byamizannyo eyandoga yali munambole wakati we yateeka eddagala weyatuula ye mbuuza kulya Mbazira ng'ayogera ebintu ng'owulira binyuma naye nga sibirinako bukakafu kakati munnange nga Dickson akyaza nga Mbazira era nga Mbazira alinda lwa mukaaga lwe bagenda okumukyaza awo kati zino ennaku ezisigadde ng'ajja n'abeerabeerawo nange nga mukwano gwe kati nange nina oluusi pulogulaamu ze nagikolanga ku lwa mukaaga akawungeezi bagiyitanga Saturday Express kati yabeerangawo weekend twabeerangawo batono awo kati nga Mbazira mugamba yingira eno gye twogere kijje kati nga tuyingira ku muzindaalo n'ennyanja y'ogundi kati Mbazira nga Mbazira musuula yaawo kwegamba nga ali awo mukozi si mukozi bakyaza mukyaze tategeerekeka naye nga waali yeetaddewo wendi ye waali opportunity wonna wejjira kakati Mbazira simanyi oba akyasobola okukola ekintu kye yakolanga nga bwe yakikolanga oba akyakisobola Mbazira ng'ayogeza abakadde omanyi biri ebikadde ebyakoowa ekibuzaayo akaseera kife kiri mu nnaku zaakyo ezisembayo Mbazira ng'akwogereza omukadde oyo nga byalabya akooya ensi eno kati takyagibanja simanyi oba Mbazira akyasobola okwogeza abakadde ng'ebiseera biri gwe tomanyi boogeza mbimanyi naye Mbazira abimanyi nnyo babyogeranga mu biseera biri simanyi oba akyabijjukira bulungi munnange Mbazira ng'akola ki nga ŋŋamba mbu nkyaza ng'ekizeeyi timbadde ndi wano nga n'amagezi yagampa gwegamba nti mbadde ndi wano ne wagibaawo ekiwuliriza ekizeeyi kize muga Katonda nga tasobola kumanya nti ye Mbazira ne bwe bamuwulirako nkati ngagamba yes Kyena Musadu Farmer Radio ekwete eddoboozi lya Munnabuddu akawungeeza k'ettabu olwako lwaleero tuli mu pulogulaamu yaffe ya Saturday Express mbadde ndi wano ne zigenda zireeta omukadde wuuno agambye nti kamubagenda benjojire so omuzeeyi oli otya gakiko kimbalya yetubi mwana wattu oli otyeyo nikibuuza ovudde wabanye nvuddeyo ekyakamumya abajukulu bange bonna ndese bataddeko mbagaye ngezeko FM kutumira nikiga otyo kakati amanya ogwani amanya Bapita Serapius banaye ng'oyinza okuseka gwe byokola byogaali omanyi otusesa kati ate tuuka ku ye amanya Bapita Serapius bannange namusako bakyala bange bonna nalujja ekitintale egundi nagesooka amenya abakyala nga 8 nebuza mukiruzeyi bonna babo ye bange obaliisa ki Mukama yagabirira kati Mbazira bannange essanyu ne libula okutta abantu nga bw'otama simu tuwe ku muzeeyi oyo kale ne ŋŋamba muzeeyi natandika okujjanga mu programu mu mbeera eyo mpolampola naye nga byakubbirira omutima ne gunuma ne ŋŋamba wulira talenti eno bo tebawulira tebakubuuzanga bwewadde ne baga programu yeggula omuzeeyi gwe walakyaguddewaaya munnange nga gundi nga waliwo abamu ku basajja baawaabo kubaawo abo nno bukyabanyiiza bunyiiza kati weekend manager teyabanga mu Masaka yalinga alina amaka Entebbe eyo kati nga weekend ajja Entebbe tamanya nnyo bibeera eno kati essimu nga bagimukubira nga bamugamba nga bamugamba mbu Suuna akyazizza alina omuntu gw'alese ku mpewo bamukubya amagamba Suuna alina omuntu gw'alese ku mpewo kati nga gundi nga waliwo omusajja bamuyitanga Julius ku station awo nga Julius yakuumawo bw'atyo akola guno na guli yali mukujjukujju kati Julius ng'ajja Julius yali mulungi nnyo nga tasobola kukuswaza wa mugenyi w'abazze kuba baamanya nti Mbazira mukwano gwange nnyo nga okubaako ekintu kyonna kye bakola baba banswaza mu maaso ge Julius yajja n'ayingira manager akubira Julius kuba yakuumawo n'amugamba nti nno Suuna alina ali mu studio
ko Julius kangende ndabe naye nga amanyi Julius najja natusangayo nga tuli babiri nanga suna soko je n'enfuluma tugenda mu kubona nga ani agambye manager nti nno oli muno omuntu mu studio nemugamba nti akubidde naga nti yankubidde kyeka ali wa mukubidde nemugamba nti nno nemugamba nti agwegenda omugambe nti suna yakyusa amaloboozi kati Julius namukubira tiwe yalimu yekka onakyusa amaloboozi manager kati agenda nagira kati wayogera gundi kati abalamuwulidde bobadde bawulira alimu n'omuntu omulala alimu yekka kati nenzirayo nempulira neŋŋamba musajja wange kati nga saagala nabbi mugamba nga saagala gagambogambo gamumenya mutima nga saagala gagambogambo gamumenya na mutima ne munnange netumala gabeerabeerawo bwe tutyo kati omanye embeera nga oliawo nga nze mpulira nsimbi okugulu kugumidde naye nga okwa muganda wange tekunnagumira ngamba bannaye kunagumira ddi olunaku lwali lumu waliwo kipulogulaamu kyabangawo lwakuna ffe twakigunjaawo ne Masiko gayi bamuyita DJ Masiko enaku zino promota kipulogulaamu ekyo twakigunjaawo matumbi budde simembu bakiyita mambule gugambo twagujjaawo mu pulogulaamu mambule ebikinga tegutegerekeka gunyanya kati tuyiwera mu studio tukube ennyimba bwe tujegera ne Masiko twakikolayo emirundi nga 6 Masiko natandika okwosa namaliza nga takyajjira ddala nemugabo wa Masiko kipulogulaamu mambule wakindekedde nagamba wabula obudde bumbula gege mazima erwana na kipulogulaamu kyo olunaku lwali lumu neŋŋamba naye mbaziira ekijja kijjo batufa tuffe jangu tukole pulogulaamu mambule mukama ye yagumuwasinze ne mwana embaziira kikikyo ja tukole pulogulaamu mambule oba tufa tuffe munaye nga tuteekayo nga tugenda tukola kipulogulaamu kati manya nti manager ate yalimu mu Masaka abaamu lwakuna manager nga ateekako leediyo nga manager agenda awulira ebiboozi bye twasula tukuba n'embaziira nga kuli kwali kufa bufi twakeera ku makya neŋŋamba kaneise waali mpuli ekyagenda okwogera kati tewakyali oba tufa tufe ngenda okulaga ala mwade munzisa ekiro baddaga manager nga yagamba ayeyeyeye ani ono gwobadde naye yuno gundi tono abeera ne Dickson ku lw'omukaaga ne mugamba nti yoyo omwana muzibu nnyo baaba mwabadde munzisa ekiro kiramba kali ndowooza mugenda kuddamu era ku lwokunamu azaalewukawatondawulire essanyu nenfuliranga kati tutandisa okunyweza ekintu kyaffe neŋŋamba mukama atandisa okukikola olunaku lumu Dickson nga mbaziira ategeka bulungi sports we ng'ajja ku leediyo okukola bw'ajja okukola ku sports we Dickson teyajja gwe baliiramu essanyu eryo obudde wakosiibudde banno ŋŋenze kuweereza Dickson atuula ku gundi ku konso taliiwo kati nalina gye nali ngenza okutraininga gundi music kati ngenda okulanga mbaziira nkubira twalina obusimu bwaffe buno bugundi bukatooki obwo nga nkubira nga ŋŋamba muganda wange kale mbadde ntuuse wano tegese bulungi ebintu byange okimanyi Dickson takoze nga binnumye ebintu byange mbadde tegese waaka wange nempulira ennaku embuganye nemugamba naye olaba nti ebigambo nti manager waali manager kolumatu yaliyo ku lw'omukaaga oluusi waliwo byalemerangawo naŋŋamba nti ye gyali mu ofiisi nemugamba ebigambo nga bw'obiŋŋambye tobikyusa genda obigambe manager omugambe nti manager mbadde ntegese ebintu byange ebirungi ate Dickson tazze mbazira n'agenda n'ayimirira mu ofiisi ya manager n'amugamba manager mbadde ntegese sports wange wuuno mulungi ate Dickson tazze nga pulogulaamu eyiseke dakiika nga 12 manager aga nga kibi ate omanyi okubiteekayo gwe kombaziira nti manyi namugamba genda okole yali abimanyi baziira yadduka emisinde n'agenda mu studio naye nateekako akaleediyo ku ssimu bwe nti nempulira ku ssanyu ly'omuntu ng'ekirooto kye kirimu agirimu yekka ng'akajji kali mu kweggula bulijjo koyagala okusamba mbaziira ayina ebintu byeyakola mu pulogulaamu eyo obulamu bwange siri byerabira
ne ngamba bannange bino ebintu bijja byebibonyabonya mbaziira bitukeko mukama nga mulungi ayina swipa gye yakuba tshu kyena musali from radio equator irobosi ya munabuddu tshu nayingirawo awo n'ayogera n'agamba yennyini gyoliko tovaako tshu kyena musali wekokusya nga baziira nga ajulire nga gugenda kimbazira nga kikuba obufusi kyena musali from radio equator munabuddu n'ayogererawo mango n'agamba yennyini gyoliko tosetula kalimi ntuuse nakuba swipa endala n'ayogera ekigambo ng'owulya ekigambo kiri professional ng'oyinza ogamba abikola bulijjo neŋŋamba mukama katonda ono omusajja bulijjo ne bwalwana kuyingira ekintu kino ebintu bino bimulimuli mukwano gwange nga njogerako with much love and I don't know what like you're doing and you're very happy yes nawulira essanyu genda okulanga asindika bedi ya sports ng'abookya bawaana pulogulaamu gye yakola obwomu kubanga yali obuyinza bwonna obwannannyini ng'abulina omulimu tegwagenda ogwa neibeya minsinga kyamuyamba buyambi okubeera nti awo yasimbukira awo n'agira n'atandika okunyweza kaakati waliwo pulogulaamu gye nakola nga bagitanga Zoom Africa nga ngikola ekiro ku lw'omukaaga ne Sande yatandikanga ssaawa 3 paka ssaawa 7 kati nemugamba Antoniyo nti wangi kati tugabana obuyinza bwe tunaalinda ebyabakuwe bino bakuwe ekiri tuyinza obutakola ki tuyinza obutamalaako tugabanye ekiri bwasooka tugabane weekend eno kankube ku lw'omukaaga okube ku Sande ne kiba nenkubanga ku lw'omukaaga nga mbaziira akuba ku Sande nga tewali yadde abuuza nti oba ki okuba ki endongo ekiro ku radio music ku radio ekiro era twakubanga tugira tutabula okutabula endongo ekiro mwali mumaze okufuuka ba DJ mwali mwinamu already twali kati mbaziira agenda okujja DJ engeri gyazanya ne president byanjawulo kati ffe ogenda okujja ku radio already twali tumanyiimu mu kukuba ku bidongo ebyo kuba mbaziira alina ne library gye yali akolerako ng'ate ne mu kaliyoki gy'akolera eyo nga ye mukama waabwe nga boosi obuyinza yabukwasa ye nga yakumakuma banne ati awo atuuza tuza obumiitingi ng'olugezigezi kaliyoki kati otuuza miitingi z'abaana ba kaliyoki kiki tuli mu kaliyoki Baziira atuuza miitingi teziggwa akati musebere mukuŋŋaane wano bannange bw'obeera ku stage simanyigira bw'oti oluyimba lw'otamanyi otwala lwaki ku stage microphone gikwate bulungi omuntu agiredda ekifaananyi amanye nti omuntu agenda stage naye sebo ng'ogenda baka stage ng'abaana tebannatandika osanga Baziira abatuuzizza ng'olugezigezi lwakulungira emabega eyo ng'akubuzaabuza totegeera kituufu kyali omusanga olumu DJ n'omusanga nga MC n'omusanga ku stage ng'ayimba ennyimba za Eddie yawe kati ono bakuba essimu yo saagikutte amazima ogenda kuba bwe wambipize saakubye Baziira kati ng'ate sebo ng'ayina n'ekintu ekirala ekyamatanta kye yakolanga kubanga ffe twayimbiranga ku microphone ng'ogiggyeko naye ng'ozanyisa mumwa okutambulira ku bigambo by'oli Baziira ye yagisangako nga n'eddoboozi aliyisaamu ebituufu ddala ng'era ka interlude ng'ateekamu obugambo sukuma tugende maaso digide so bamusasula njagala kumanya wali tumalirize ekyasuuna atuuka agenda atya ku musaala kati emyezi emeka nga tebamusasudde anti awo kati ku radio Equator tewali ayinza kugamba nti nno ajjukira n'omusaala gwe yali afunyeeyo twabeerangawo ku lwa Katonda nansi ye kati ekituufu kiri nti mu mbeera yaayo yonna gwe manya nti nno siina nze musaala gwe njukira gwe nafuna ku radio Equator naye nafunayo kumanya kubanga baatuwa radio ne tukola buli kimu kye twayagala tweyabya ensi netumanya ne twagalwa olwa radio eyo bwe twabeerangawo nga tetulina mulimu mutuufu gwe tugamba nti nno guno gwe tukola nti gwe guno gwe tukola ogujja mu ssente naye walabirangawo nga Mukama Katonda aprovide nze bannange n'obeerawo era ebbanga yonna twamala ku radio Equator
twabeerangawo nga tuli balamu nga tubeeramu n'obusente bwaffe 3,000 kakaaga ennya obusente nga 3,000 zeezo ze twabanga nazo kakaaga 4,000 nga zeezo kinyingi ntono naye nga ze twabeeranga nazo sina busente bizaalinganga obamu n'emitwalo 2 kubanga tulina we twalyanga akatogo kasingi 4 naye nga mmere kusa omuntu omukulu kusa ne kyayi wa 100 mu buno butonninnyira kati bwe twabanga ku leediyo nga we tugenda kati oluusi nga nyinza okuba nga siinamu nga mbaziira alina oluusi nga talinamu nga nina oluusi nga tulina oluusi nga tetulina ne twewola ne batuwa ne tubeerawo mu mbeera yaffe awo mpolampola. Awo mwali mutandise okubeera nga mufuna disikuku yammwe n'ey'ebyannyanja mwali mutandise ogifuna okweyo reedi eyo? Twalina era ebintu ebyo gasitalo gye mukuba yeeyo bwe twatandika bwe twabisikaasika ne tutandika okubikubakuba ku leediyo mpolampola tebaasooka byagala baabirwanyisa naddala. Twalina ekikoligo kye baali batusibako eky'abaana abaavudde mu kaliyoki nga naye wabaawo kumanyagana ku leediyo awo ne kujja abantu ne batusanyukira nnyo olw'okulaba nga bali bakola obukuukuulu nga bagamba buno obwana kuba twali busiiwuufu nga tetuli butini nnyo embazira nga lutini nnyo bazira nali musinga n'obunene ndowooza nga mutini nnyo tosobola kukikkiriza naye bwe kyali. Kati twalina ekikoligo ekyo ng'engeri gye twali nti nno obulamu bwaffe twabuvugira mu kaliyoki twalwawo ng'ekitiibwa tusaka kisake awo ng'era oli alyera oba tunyooma tetwabeerangawo nga waliwo nga batutuma muwogo ow'okunywera ku kyayi ng'oli amukutuma muwogo wa sinigi 10 bwabanga buwogo 4 naye ng'abukutuma owantu waweza mayiro ennamba nga wano kumpi waliwo batunda muwogo walawo tewabangawo nga mbwe yamuwoomera genda eriko waliro gye bayitanga mu kibaasi genda eri mu kibaasi ongulire muwogo ng'okkirireeyo wansi eyo n'ogenda n'ogula obuwogo bwa 10 n'obuleetera omuntu n'obumukwasa n'anywa kyayi kikulaga nti ye toopu asobola okutuma n'akutambuza olugendo kubanga bo baaliwo nga bo baali ku leediyo baluddewo ffe tuli bwana tuvudde mu kaliyoki kati ng'olina okugondera buli muntu yenna gw'osanzeewo era ekintu ky'obukkakkamu kino kituyambye nnyo n'otuleraalera nti ffe embeera ezisinga obungi tuzitunuulira butunuulizi bwe tutyo. Nze nsuuli asobola okukola ekintu ne ŋŋamba kino nno nakikozesezza bunyoomi naye wiini kanjimugabire antegeere n'omuwaamu neyeyagalira ddala nze kano nze ne kano tetwawukana nka waagwanidde n'atagwanidde butereevu. Ekigambo binnyanyanyanya kitegeeza ki? Mixture ki eri mu kinnyanyanya? Like waliwo I don't know if you're getting my question. Kati tukibalanga bw'ogamba ingredients ebirungo kati twogera ku birungo ennyaanya kyekimu ku bintu byoyongera katugeze mu nva nebisobola n'oba nga ddala olunze. Kati twali ekigambo ebinyaanya kyajjira mu lockdown ekigambo ng'ebinyaanya so ngamba nze ekigambo ebinyaanya kikyenyi nga tukiresa ekigambo binyaanya but kiri kyennyini ekimuyita ebinyaanya ku dijje gundi yamuyo gye mugirisa waliwo layini erimu akantu akakola ekinyaanyanyanya nti buli muntu asobola okukola ekinyaanya ey'ekinyaanya nedda ebintu ebyo era tebiri sinti na buli kompyuta ya muntu ndimu ebiri era ffe tubeera nabyo muzaffe n'abo abalala ababikuba era nga ffe bwe baba nabyo kubanga ebyo ebintu ebisinga ebeera creativity yo bwe ng'omuntu kyokeera awo n'oyiya akantu kigire bwe nti ebigoma ebisinga tubyezimbira ebirala bannaffe ne babizimba olinaga waaye nina ke nakozeyo kano jangu kawuliremu kanaakola ne muwanyisiganya waaye nina ke nawulidde ng'okola kampeereze bwe bityo bwetyo bwe tutambula. Njagala nga tunava ku radio musaala ki gwasooka okufuna yali mount kyennene gy'ogaaji wasooka sina nnene musaala gwasookerako gwali wengana gutya? Omusaala gwe nasookerako bagumpa ku radio Buddu nga maze okuvaayo ku gundi ku radio Ikweta kubanga waliwo omwami bamuyita yawe Habati Kabanda. Mwami Kabanda oyo yali mukwano gwa maama wange mukyala Kayondo
maama wange mukyala Kayondo bwe nagenda ku radio teyakisanyukira. Yakyagala kubanga nalina omulimu gwe nali nkola kwaliwo etteekaawe nga bansasula $60,000 buli mwezi. Kakati bwe nafuna omulimu gundi ku radio Equator ne mbeera nga nkoowa okubigabanya byombi. Nga sobola genda ku radio Equator ate bwe nziruka bwe ngenda ne kwa UA. Hayo waliwo ki? Teekaawe yali restaurant nga mbeera eyo bantuma gamba bali abachips nti gundi kati gwata gundi twalira ono genda oyita gundi genda oyera ebiwata biri bwe bitunga byembeera kaawo nga biriko omusala $6,000 omwezi. Gabeera nga nnyingi kuba nali nsula mu nnyumba ya $1,200 ebiseera ebyo. Then ojja ku radio Buddu. Kakati nzija ku radio Buddu badde kuki Musaala. Yes, Musaala. Badde nnyumya maama wange teyasanyuka nga nnyingidde radio kubanga nasulawo omulimu gwali gumpa akasente ne ngenda ku mulimu gw'essaafu nangayo kasente. Era nabeera nga ku radio nga nkozesa maanyi nga njagala maama ampulira asanyuke nga ngera akaseera ne neeyisaayo ogenda okulaba nga akukimba naye kakati omulimu eno gy'oli bakusasula nti tebanaba kutandika kiki ekyakusuuzaawo omulimu ogwali ofunamu akasente okudda eno ku radio okutumira abawala. Ne maama yayogera ekigambo okutumira abawala bannange nempulira nga nange kigize wali abaana abatuweerezanga message kati nga mwagala obbazaamu amaanyi obakuume abawuliriza engeri gye twabayiyayiyangamu nze gundi wano gundi ng'owandiika erinnya nze gundi wano ng'owandiika kati ng'ojja n'obayisaamu awo gundi bannange oli otya Joana gundi oli otya eyo nakimbugwe ebwegiire gyebale kati maama ng'abiwulira kati ng'aleka byonna by'okoze ye n'awulira kali otumiridde abawala yaŋŋamba nze nebyokuweereza sibitegeera mpulira otumira butumizi bawala. Ennaku n'ennuma ne ŋŋamba naye ono ekyamunyiiza kuva ku mulimu gwe yalabanga nga nfunako akasente okudda eno. Kaakati nkolera ku radio Equator nabeerayo mu bugubi emyaka nga ne giwera nga 2. Kaakati waliwo radio Buddu programs manager waawo mwami yawe Habati Kabanda yali mukwano gwa maama wange. Kati maama lumu n'agamba Kabanda nti naye nina omwana wange akolera ku radio Equator naye tafunayo ssente ate omwana ali talented nze muwuliriza ebintu yakimanyi nti nkola bulungi naye nga nze tanzizaamu maanyi naga mwana akola bulungi toyina kyosobola mutwala eyo ku gundi ku radio yammwe Buddu eyo nagira. Kakati mwami Kabanda n'agamba nti asobola okuzannya kuba maama yali muzannyi wa mizannyo n'amugamba nti omwana wange muzannyi nnyo kuba nze nga wangudde certificate okugira mu primary ebyo okuzannya. Kati nga amugamba nti nno kale ejja kujja tumugezeemu wano balina omuzannyo ku Buddu gwe bazannyanga nga baguyita agafeebu bebbere omuzannyo. Kati bazannyanga omuzannyo bwe gwaggwanga ne bakubaganya ebirowoozo ku muzannyo oguzannyiddwa nga abantu bakuba amasimu kati oyo omukyala alimba teyalisindiikiriza bba kutuuka awo kati alo kati gobadde ogamba okusinzira nga bwowulidde omuzannyo nedda n'abaami nabo balimba toyinza kudya gamba kati wano mu acting nga beetaagawo omuntu. Kabanda n'agamba ojja muweereza mugezese tulabe. Bannange bansindika ku radio Buddu okungezesa nazannya ne bagamba nti tulikodinge baba alikodinga nga obuntu bwa wiiki namba nga bapuleyinga nga bupuleyinge kati wano kumpewo ne bajja buzi ne bannange obuntu ne ku gundi ne kumpewo ne babuteekayo nga 2 kyokka nga ate nkola eri naye nayambibwa wiiki yaggwako nga abeeri teri awulidde naye waliwo omu eyawulira naga ne bannange oba mpulira bubi mpulira agaffe bubebbere ku radio Buddu naye mpulira gaddoboozi ng'erya Suuna kati bannange naye kiki iyo mpulirako bannange mba mpulira bubi tasasula nyiiga bannange nga Kabanda agamba mwana azannya bulungi kamala okwogeramu ne bakama bange ndabe mwami Kabanda nanfiisa nentubeerawo nga ndaba takyabifanako bannange mba ndi awo lumu nga Kabanda ankubira nga ngamba jangu ku Buddu
nga nzija nga baŋŋamba nga bwe twagala okugira tugazanya bulungi agaffe ubebe twagala wegatte ku ttiimu bannange nasanyuka ne bambuuza nti nno eri gy'obadde okolera obadde ofunayo ssente mmeka era ng'omuntu abadde tafuna dde 10 nensooka ntandika okutalamaga nenjiya ssente neŋŋamba mbadde nfuna emitwalo 15 naye nga mbadde sifuna dde 2 bannange nensooka newayiriza emitwalo 15 kati manager naŋŋamba bwe tukuwa ffe 2 tunaaba tukoze nga sifuna bannange nagamba tiwali buzibu nsobola okutandikirawo bannange nasanyuka nensooka nziruka ewaka neŋŋamba maama babadde obulimu ku lediyo butogenda kumpa emitwalo 2 bannange maama agamba kabanda nze namugamba munange nga akasaala kange akajja ezo zesente 2 gawamu zenasooka okukwatako ennyingi ezaawamu nenkwata emitwalo egyo 2 nenziruka nagyewaka nenjiwaawo nasooka ku sente ezo nenzikwata nenziyiwaawo nenziteeka ewaka nenziraga maama emitwalo 5 yakajai tiginaa kubeera nenziraga maama nemugamba maama abasente zebampadde ku lediyo maama nawulya naga kati naawe beera wampisa okole biki nga naye beera mukakamu okole n'ebirala bijja kujja kati nalina amabanja mangi mu mbeera gye nawangalyangamu kati nensooka nsasulasasulako ababanja nensigazaamu ng'omusanvu nange neneetalamukawo mu kibuga neŋŋamba era weewaawo tewalina kagirlfriend bwasindikako akasente awo neyaza neyanzega ekibuuzo kyombuuziza ekirungi bwekityo neyaza neyanzega ekibuuzo ekirungi kyombuuziza bwekityo era saakasuulirira kaali kagumye mangu omuwanisi kati yasigaza sente zaali zakwonoona bwonoonyi muntu 5 gyonna gyati oyonoona omuwala omutwalo gwamukwata ekitwalo kyamukwata ate gwali mungi mwekisi tukomyewo tujje wano mu Kampala oyingidde Kampala story y'okuyingira Kampala buli muntu ndowooza agimanyi njagala ombuulire kibuzibu kiba mwina ne badijje bano abali siriyasi nammwe bayita temuli siriyasi kuba banaye ate tonaye abakubakubatta era naawe olinga alusuubudde saba ogambye mbwe abali siriyasi bona abatali ya kituufu nsanyuka nnyo nga batuyita abatali siriyasi okyagala binyumira anti kituyambye nnyo okubayitako nga bali awo ate nga bali siriyasi nga bali siriyasi kituyambye nnyo okubayitako nga bali awo abali loko butereevu nnyo mulyoke nakyo sirina buzibu nze bw'okimpita nga ŋŋenda mu maaso sikirinaako tabbu kati kiki kyolaba kyemukola okubasinga because I mean they are there baakabi nabo munnange yes bamaanyi nammwe ate muli baakabi nnyo ate kuba mulina thingi yammwe eyo baabe bategeera okufa obufi era tubawo ekitiibwa ba DJs b'e Kampala baagala nnyo wabula we twawukanya wali wamu we batuukira oli n'afulutukamu ekigambo ekigamba mbu ate ffe nti olw'okuba tukuba ndongo ya binyaanya mbu ate ffe mbu ate ffe tuli bakyalo so nga ate ne beba industry eno tulina abayimbi abayimba kadongo kamu abalala bayimba hip hop abalala bayimba laga abalala bwebiti ebyo ndikitegeeza nti nno ne bwe tubeera mu gundi industry yaffe eno ey'okuba ebidongo gosobola okubeera nga oli okuba ndongo ya uptown osobola okubeera nga etani yakuba amapiano ge gye tumumanyidde sitiru asigala mukubi wa ndongo tinange enkuba eno eyaffe ey'ekinyaanya era sitiru nkola kinsigala ndi mukubi wa ndongo naye kaakati bo obuzibu bwe bujjira kwagala kulaga nti nno fe abakuba endongo y'ebinyaanya mbwe tuliroko tutegeera biki kati awo ennaku wenkwatira ate nga
ekisingira ddala okunnuma bwe tutandika okwebalaabala sente zenkolere zenkubira ekivulu bwe ntegeka abantu benfuna mu kisaawe bwe ng'oloota balooto obalaba ku TV ne shows z'ebweru kinnuma nnyo omutima ne ngamba ne lwaki kati bw'otunuulira omwaka guno tuyina shows ez'ebulaaya nga sina Dubai kati sofa ziringa nnya sofa ziringa nnya n'omwezi guno nga 15 tubadde tugenda Canada naye bagyongeddeyo ne bagiteeka mu gundi promota afunyemu ebyamukutte nti guno ne guba nga guguze gugize guvuddewo ate nga jukira promoter agenda babukinga bantu bamusaba abantu betwanisa bali uptown abatufe babeere bulaya mbazungu bennyini so sifa bafeke ngotegeera naye bayise mmwe baba basasa mutukaye mugenda kwogera ki mugenda kuba biki kasaba ne bayita baba batusaasira baba basasiza mutuka ne mwogera biki kati mubadde mugenda Canada kwogera ki oba mugenda Canada kwogera ki kakati awo nne ennaku wekwatira nti lwaki ffe be bitagwana ffe tubiri n'ogamba era bafa ababiri n'ogamba laba Mukama bwakola ebintu ffe bye bitagwana ne tubiba kale nno byebyo ne ŋŋamba nti nno abantu abasandi babaddeko na buzibu naye batuuka ku poyinti etukkakkanya olw'endongo gye tukuba ate nga bw'otandika okubala nnyingo ku nnyingo olugendo lwaffe ne lwetutuuseeko waliwo abatajja na kulutuukako obanga balikola nnyo okulutuukako ekyo kyekisinga okumalamu amaanyi niŋŋamba ddala ekituufu mu pulaani yaabwe ddala mutuufu kyeki kyoba olaba era nze ŋŋenda ne mbagamba nti bannange ekintu ekimalawo bino ebintu ne bana bagenda ne baddawo ne bagamba ani dijja asinga ebyo tusooke tubiveeko tubireke tutegeke bato bane baliloko bategeke wane eno bali abaputamba bategeke wali bani anajjuza tebajja bakuben okujjuza soko kireke ogera kukujjuza oba sekyo waliwo n'ebintu ebitumala empaka ebyangu nga tetutegese na ndongo tuyinza okuba kale ezitegeka kale nga tebaziyina bo kuba ffe tuzirina naye bo bayinza okuba tebaziyina ebintu ebyanguwa biibino tuyingire ekibuga tutambule kakati tuveemu agenda okugirako namuntu dijja agyewulira nti oli wa mutawaana tugende mu paaka tutambuze ebigere tutambuze ebigere kati tulabe ani gwe bagenda okubirako erinnya bayimba tetulina zitegeka kati ekyo tukireke tukole ebyangu ebisoboka tufune droni batuyiwe mu ttawuni bati buli omu akwate gyakwata batuyiwe olyoka olabe munnange goli dijje gundi balina amanya gaye ga luzungu okuba zisikulaaki nejjinya ne libuuka ne lidda ne ligwa ne ligira tulabe ensi bwekuboolera wali olabe nze gwogamba aliroko engeri baloko gye bakwagala olabe boda bwe zijja awe twagali tukakkanye ebintu wabula bwo obudde butukutte naye mbadde njagala asooka atuwulire ku nsonga ya mu binyanyanyanya babiri gye bategeka kimanyi Bazira inayo ne gundi this weekend but ye mu binyanyanya gye mubitegekera emiti bagijjawa nekyo ali agenda mubuuza wakita muyina VIP abantu bagenda babayimiridde because nze ndala kujja wasuna nga ndi mu VIP ebinemeza kujja mutwe mugana nkwagala nnyo kati okuyimirira okwo bannaye hours ate nga gwe sebo okubira ddala hours nga meka so bannaye lwaki temwina VIP basi menfufu negenda kubanga waggulu emiti bagijjawa VIP tunagirowoozaako okusinziira ku bakama baffe abatuwagira bye baagala esero kutunuulira oluusi naffe tubawagira taata naye nga twagala kutuula nga twagala ekinyanya nkinyumirwe nga ntudde tosi simba kagere kuba nsimanyi nakasimba ekinyanya tekinyuma ng'otudde oba olaba ki oba aze kutukongoola tiwali kutuula otuula ki kyakunyenya muti kati ye bannange naye nawe nooba weekaza kati otuula nga abaana omwana asobola okuyitako naye ekinywa ky'essubi abaana bakuula ebitooke mu byalo eyo n'ogamba kiki kino kakati abantu beebuuza mbu abantu emiti bagijjawa abamu abantu kati waliwo bwe nabadde egundi nabadde embaale
kati gundi ekifo bakita tanasha bikiryawo kati nabadde tukyawumuddeko nga saawa zange nziyinze ngende ntandike promota nankwatira ka video nga aliwo zene sino tracker nga kuliko emiti emabega nemubuuzo waayo kiki n'agamba nze ndese emiti gyange nze zize neetegese ng'emiti giri kuli gyesimbye bwe giti omiti nga gwesimbye ku gundi kize ne sino tracker yakyo promota yakampereza akantu kati abantu oliye bw'amanya mu ndongo y'ekinyanya gyajja yajja yeetegese bulungi nnyo n'ebintu bye n'agigabira bana bale abalala ne bagabirako abalala so nga ate era waliwo n'abalala nga ye bw'akola bwagira olengera oli yajja n'omuti gwe sino tracker mudigize yagusimbye omuti gwe guugwo uyo eyo emiti gya mikolo agambye egyo emiti gya mikolo kakati bwe batyo so kati ate abategesi olusi kye bakola kati mu bikirabu ng'ebyo baleeta emiti bo ne bagiyeta ne bagisimba mu nsonda awo vibe bwetandika bweti nga abantu bagikwata kati bwe tugenda mu bifo olusi garden z'abantu nga tebaagala bamenye emiti gyabwe gyawo batukubiriza ffe ne tuleeta ejaffe kubanga tumanyi nti no vibe yaabwe ye erimu ebyo ne tubayirawo emiti ne beeta nyegenyege sona okimanyi twalina badijja abaakabya bali bazze yes skillex oba yava mu amerika okulaba abantu kati ngenda okulaba kusuuna bikyuseemu ngamba what is the problem omusajja otambula onaye naadde njogera n'abakulu banyegenyege abo ne baŋŋamba bane ekimala twagadde nnyo okola bulijjo situwagala kukufuula gundi okagedde bulungi headliner naye ensi yekiraze nti nno ogwana n'agamba nti baleeta DJ agenda okubeera nga headliner skillex n'agisansa bulendongo yaabwe gundi oba okubukabuuka ebyo munnange nze nagenda okutuuka nasanga yali ku stage kati ntuuka ku mulyango nsanga abazungu bakutte emiti we are here waiting for Suna Ben, we want Suna Ben nga bamumanyi naye nga bawuza Suna Ben oba babitegeera tebabitegeera bo bakutte emiti nga ngenda baka stage Salvador wandaba nga ntuuse kati bennyini abazungu bayimuka ne bagenda ne bagamba muganda munywanyi wawe Skillex nti can you stop here and Suna Ben starts because time bude bugenda unanga Salvador ajjanga ngamba are you set nemugamba I'm set nanga if you're set then I'm going to nagenda ku stage gakwata good ladies and gentlemen are you ready for Suna Ben konyega naye emiti mu banga naga put your hands up kati put your trees up ngabawadika ngabalinga banyenya amatabi ne bayimba n'abayimbisa Suna we wanna party omwana n'agisabika ennyanya n'ennyingira ne baga kala abaana beeka emikono waggulu bonna n'abazungu ne bagira bati ne baga kati mwemba mazi jajja ddungu abankoleddeko nekololo yonna kati abantu endongo yaffe eno bagyagadde nnyo buli bwe baagala okuteeka ekyenjawulo mu bintu byabwe era bakola kibaga bagira ffe tulaba ne sho y'abagundi bano bakwano baffe aweeka bandi eyabaddeyo bambi batukubira essimu baga bannange tulina ekintu ekyenjawulo kye twagala bambi mujje naye kyatulemesezza twabadde tuyina trip gye tulina okubaako naye yagize yakyankalanye bukyankalanye kati ne tubagamba situgenda kubaawo ate tugenda okulaba ate Shibabwe yanumye abantu babwe batunulidde neŋŋamba bano bakubeerawo bano badde banywesa amazzi nakubaka eyo Shiraga Shumba najja naŋŋamba nti oli wa tabu nakulanga kwakupostinga ku X gy'oli naye siriiyo tolina abya X muno nedda nga ku X trending okamala obumazi Mukama Katonda bw'ate bwakola ebintu bye shoku Mitiana Road ati undakutetwebaka
Nentrendinga nambe muku nenga sina yo na account. Bambi. Who is Suna Ben? Wa minister nga jamu akutte. Yes. Bebuza Suna Ben yani. Kwatofuna X. Oh, yakulaba. Bawadika mukanda baluwandika. Fa abaliroko. Anadda banna yatandika tekwewuliza bubi bwoti. Okolesa mu ngeri yemu gyokolesa Facebook. Fa abaliroko Tenda kwanga kupostinga na kuwandiika it's the same. Yes. Na kati ate kishira kashumbeyo jadiringira. Kale jakugezaeko. Ekiwozeeko n'abeyo kubekololo wabakuba eri kati kunyegenyege kati wabamaze kali ndozo oludako ndoza kati gwe tetugamba ku kunyegenyege munna. Bannange ne tituna kye tutakoze ate bingi nnyo bye tukoze ne ku stage nga bano bonna abakubi b'ennongo y'obuwoowo nga tebannayibaako. Ffe baka stages tubaddeko ne ba international artists nyingi. Tubaddeko baka stage ne Diamond Platnumz. Bako baka stage ne Awilo Longoba. Baddeko baka stage ne Fireboy. Ekyenakola ya Fireboy temwakira. Kakati gwe DJ gundi obaddeko baka stage nani? Annange banda mwe mutuleke. Obadde butukute nina ebibuuzo bitono nnyo byenyaga okubuuza tukute. Olina emyaka emeka ssebo? Neyanziza nnyo neyanzeege ekibuuzo kyo. Yesebo. Ekibuuzo kyobuuza. Mva ku myaka gyange mwagala kunkola ki? Tukireke. Oluyimba ki oliri ku replay mu simu yo? Oba mu motoka lw'owuliriza? Mu motoka. Oluyimba anti kakati bw'oŋŋamba mu motoka bizibu nze ennyimba zempuliriza. Ennyimba zempuliriza mpuliriza nnyimba za dda kadongo kamu ebyo byembeerabeeramu. Kayimba ki oba kayimba kaani? Akayimba akasinga okwetaliratalira ennyo ogundi mmotoka yange annange luyimba kama katonda w'eggulu luyimba kibo kama olina ennyimba z'okolera mu freestyle ku TikTok nsubira zosinga obulizo bakafeero zonna zonna za kadongo kamu nze mpuliriza nnyo kadongo kamu I keep on interchanging naye nga nze nsinga nnyo bwe mbeera mu mmotoka okuwuliriza kadongo kamu. Single or searching? Single or contented? Or searching. Enteekateeka zonna naawe ddamu ebibuuzo byange suuna. Enteekateeka zonna ez'abaagalana nzifuna mu bujjuvu. Sina nnyo kingujubanya. Okay, favorite drink on a plane? Bwe mbeera ku gundi kunyonyi kajuisi ki oba kaki? Tera nnyo okunywa kagundi kajuisi ka apple ako. Ndowooza buli omu wa apple. Katunyonyi. Favorite airline? Favorite airline gundi bannange Brussels, Turkey, Rwanda, Uganda. Emirates. Okay, singa mukama badde wakuddizaayo omuntu omu ku byakutwala kani gwe yali kuddiza? Maama wange mukyala Kayondo. Nga ndyawo n'akomawo gwe. Nyinza n'okulizayininga ku mulimo. Nembivaako kubanga kati ngenda nembeerawo nendaba nga samuwana budde bulungi. Kati kale obogenda kumanya value ne ku mulimu ndizayiningayo nesooka kubeera mukyala Kayondo wadde taliiwo naye mugagga. Your favorite perfume? Nze nno mbyawula bannange perfume kigenda kato gye nekuba bagiyita kirabu daki siyimanyi. Okay, kale katugende ku kirala. What is your worst fear? Kyosinga okutya? Ntya abakazi. Era nina ka sound ka epas ke nawulidde akansanyusiza yagambye mbu ngenda kuwasa ku myaka 7 mbonebonemu katono nfe. Ngenda kuwasa naye ku myaka 7 mbonebonemu katono nfe. Okay. Will you go to war for love? So okulwanira omukazi mbunenfunya oyagala nnyo muri success kati ne bafuna omuntu n'omulwanira mwekube nenfunyiza musajja munnange nga tulwanira mukazi kudiruki. Twala. Do you keep exes as friends? Kale wadde era nze mbakuuma ate saagala ate ye muwala yakuume.
Lwaki olina empisa babaayo abo b'okugira ne musigalamu kubakuba ekiboozibozi. Sugar or honey? Sukaali oba obwesiga enjoki. Sugar. Tea or coffee or milk? Coffee. Nyumba ya kalina, nyumba ya wansi? Abakalina juu. Gin or whisk? Tewali kiku byonna. Wine or champagne? Wine. Mmere ya boiro, mmere nsiike? Nsiike terumya. Okay, would you want to do this with us again? Munaye bwe tunakuyita onojja. Yes, sina tabu nakamu. Mbagadde nnyo. Twagadde nnyo. Lwaki akantu bakambadde bikukujju? Sirina akansiba. Tubakusibe. Neyanzeeka. Kyoba olaba Winnie. Kugambye. Bwe kataligirya Mukama Katonda. Kuba balina kamo. Olaba ebigambo ebigambo bibiri birina kubeera waggulu. Tewali akansiba bwe buzibu. Kati lwaki olaba ng'ogira. Ate sirina yadde abadde yakiŋŋambye nti nno kikakoze ekitekatere. Nani obukuwadde naye mu mmotoka? Era tebanjagaliza. Ya. Kale. Soyanziza nnyo sebo interview gyotuwadde kyemmanyi kati ffenna tuli ku supiidi. So thank you so much for coming. Mbanzira mutya, you're welcome. Yes. You're welcome. You're welcome. Guys, yeah, we out. I'm subscribing to Jose and Winnie Diaries. We out, guys. Bye bye. Oh yeah. Spilling the tea, get the inside scoop. Join the dynamic duo, plug into the loop. Jose and Winnie Diaries. Got that fire, no apologies. Conversations that inform and inspire. Taking entertainment to a level higher. Come on, come and catch the vibe now. Ooh, na, na, na. Hey, come on, come and catch the vibe now. Jose and Winnie Diaries.